Twagenza okujja mu kalulu kano nga bayina ne bamanyi nti tugenda musuula. Nga ye kiri kushuwadiro obachi obwenkanawa tujja musuula. Naye barakisi eno gye mbadde nkugamba baatiikinga Keita nga baddingana omusirikale basobola okuvotinga emirundi ng'ena. Wakati ku muduma gw'emmundu presiding officer wa Kampala yajja kulangirira ebifo bingi ebya NRM okusinga bye yalangiridde mu Kampala. Kakati njagala kubulira akalulu akabadde kasinga okubeerako obunkenke era presiding officer wa Kampala tugenda gigulawo nina okuba ku SARS ow'eggomba member parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakama yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Sebo kulikayo. Twavuddeyo naye waliwo omuntu agamba twavudde tetunnavaayo akakantu twavuddeyo naye tetunnavaayo ebintu bingi ebikyagenda maaso mu ggwanga akalulu kawedde twagenze ne tulonda abakulembeze ku mutendera egyasoose egy'ababaka ba parliament naye ndowooza nze naawe Mayanja tusobola okukkiriza nti ebigenda maaso bannayuganda abasinga babiraba mbeera ya bunkenke tewali kintu kisobola kuba kya nnaku gwe Mayanja semmanyi oli muwagizi wa mupiira olaba omupiira nze ni muwagizi wa Arsenal naye ffe tutera okulaba empiira jo twakubye Man City aba Man U goli wa Man U kakati omupiira ogwo gwa Man U gwadde gusambibwa ku nearby oba ku neighborhood Man U bw'ebeeta ebye ogenda okulira amaloboozi gayitamu ng'owulira abantu basanyuka enduulu nga zikubwa sina kubwa enduulu ng'abantu basaakaanya kyabulabe kya nnaku kyewuunyisa okubanga olina omukulembeze abantu gwe balondeze ku percentage obagamba mbu yalondeddwa ku percentage ebitundu 7.8 nga towulirako yadde ku neighborhood wadde omuntu asaakaanya ng'eggwanga lyonna liri cold ng'abantu basirifu banakuwavu banyiikaavu balina obusungu obw'okusirika ffe tubaddeko wano owulidde tubaddeko wano nga tulaba abantu nga balina obuwanguzi batuuseeko omanyi pulezidenti nga bamulonze ng'alina ebitundu 7.8 mu ggwanga bekisobola okubeera ku streets naddala nga incumbent alina n'obuyinza alina ssente amagye gali ku saidi ye poliisi eri ku saidi ye buli kimu kiri ku saidi ye n'otaliyo yadde akuba akaluulu kyennyamiza Mayanja ebyo y'ensonga gye nsooseeko ensonga ey'okubiri waliwo ebintu bingi ebyetabekedde mu kalulu kano nze simanyi oba puroguramu ogiguddewo simanyi program oba ogiguddewo omuntu atandise dda omanyi kati ni mukwogera mutima omanyi nsiriikiridde nga nkuwuliriza ndi mukwogera mutima n'ebiki bye nnalabyeko n'ebigenda mu maaso nabadde ku polling stations nyingi naddala mu bitundu bya Kampala leka ngende nnyo ku Makindye n'ebitundu ebyetooloddewo nze natuuka ku polling station saawa 12 n'ekitundu ez'okumakya 12 n'ekitundu nali mmaze okutuukawo nga saagala muntu yenna agamba nti Faruku ali ku polling station gye yalonderako babba akalulu kubanga twakiwulira okuva ku mukulembeze omu ku batambuza message ennyo yali egamba bannayuganda bagende balonde akaluba kakuume n'ebiddako nga omukulembeze gwe tukkiririza Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yagamba bannayuganda 12 kitundu zansangawo nekineewuunyisa nti sinze yasookawo nzeka ku polling station wasangawo n'abalala nga batuuse dda bannayuganda baali batuuseewo dda ate ngenda okukola research nga bangi era baatuuka ku polling stations ez'enjawulo mu ggwanga before even saa 12 kitundu netubeerawo paka ssaawa ndowooza nga 2 kitundu abantu bagenda bawera
bagenda bawera sanga bbiri kitundu tugenda kulaba be balonze bali badenga presiding officers abakulembeze be balonze electoral commission be yalonze bajje bayambe kakalulu no genda maaso mu bifo byaffe ne bajja nenga nabo bazze ki ngalonsa nga tebana kye bazze nakyo tewali na electoral tool oba election tool yonna egenda okukozesebwa mu kalulu gye bali bazze nabo nayo nga bazze bokka mpozi n'obugundi bali bakoze eki bali bambadde obutaawo obulinga bu stickers sawa ndooza nga 3 kitundu zigenda mu 4 ng'emmotoka electoral commission yali erese ebigenda okukozesebwa etuuka naye ng'okulonda bagamba kulina kutandika sawa meka saawa emu ey'okumakya tugenda mu 4 obikola ki bwe bituuka bakola arrangement abagamba abantu badde mu layini biki abantu besetinga kubanga obudde bwali bugiza abantu batandise dde okukyankana biki abantu bagamba katulinde batandika bagezese obuuma bwabwe bwe bayita biometric verification machines ezo zolaba obuuma nga bwali bukozeeko nga tebwa accessinga kintu kyonna wadde endaga muntu wadde kinkumu yadde feesi nga bulaga nti kwebuli naye nga tebuna kye bukola yadde ku ebyo by'oyogerako osobola kugamba nti kwebuli nga tebukola oba kitegedde essimu eno ogamba nti kweri erina kubanga ekola emirimu gyayo esobola okuba nga kweringira beeyaka naye nga bwengezaako kunyiga ebintu nga tesensinga ekigifuula ey'omugaso kwe kubanga omulimu gwe bagikolera egukola bulungi okitegedde simu erina okuba application zaayo zoyina ogikozesaako nga zikola so if you find out the applications eziriko ku simu etezikola kitegeeza oba togiinako mugaso okategedde so abaana abo abaali baleeteddwa okukola omulimu mu bitundu ebyo nga kubanga batugamba nti biometric machines ezo baali bazikozeko training in a few days before nga zikola nga zikola ki nga zikola bulungi nga zikola kubanga baali bakozeko kye bayita tests so bwe bazireeta ne bazibawa kuba tebasula nazo abaleeta tools be bazibawa bagenda ozikebera nga tezikola abantu ne basooka ne beekyanga-kyangamu awo biki n'ebirala nebagamba ne mukole kimu naffe mutusonye tulina mutawaana katusooke tukontakitinge abakulembeze abawaggulu mu isi batubule ekitukola ki kyetuzzaako twalinda nno saawa 4 saawa 5 abantu batandisobola okwekyanga abaavudde wala jjukira abantu polling station zino abantu mu bibuga ebisinga abantu bapangisa bavudde wala omuntu ayinza okuba avudde mpigi nga gye yadda omuntu ayinza okuba avudde luweero naye nga yazza atuukirize obuvunaanyizibwa bwe nga muki nga munnayuganda kubanga amanyi nti okulonda kimuvunaanyizibwako sebo twatuuka ssaawa zigenda mu 7 okulonda tekunnatandika njogera ku ssenta mu Kampala wakati emakindye abantu nga bagenzi omusana gwali gwaka ogumanyi bulungi nawe mayanja waliyo mu polling stations twagenda okutuuka okulonda nga ku polling station tekukyawera kuwadde bantu 20 kwaba abakeerawo okulonda kwaba baaliwo ebikumi n'ebikumi kubanga polling station eyo gye nkugamba bagita under the mango tree emakindi eyina bayita yalina MQ naaka ozimanyi ezo gundi bwe baali baza ranges naye nga eyina partition zezo zaali 1 2 3 4 yalina 4 naye nga buli emu ku ezo eyina abalonzi abatasukka 600 kati njagala obalemu awo 600 emirundi ng'esatu zibeka abalonzi nga 24,000 okategedde balonzi 2000 nga mmeka mu 5 kakati tugenda okutandika okulonda abantu abajja oluvannyuma ennyo babakubira bukubizi masimu ne tugenda okukubako ku masimu nakyo kino njagala nkikubuulire ngenda okukubako ku masimu kubanga njagala tukkiriziganye nze naawe waliwo ebitundu bye tukkiriza nti NUP ebiyinamu amaanyi mangi waliwo ne NRM gyeyina amaanyi zogamba nti buli muntu alina zibayita stronghold ze nga mu Western Region eyewamu NRM enayo kuki amaanyi
ngenda okukuba ku simu ntunga mu biki nga baŋŋamba awano ffe we twatuuse nga obuuma buganye twakyusirizawo right away within 5 minutes ne tudda ku maniyo enkola enkadde ey'okukola ki ey'okulonda nga bakebera abantu mu register ne bakuwa ballot paper n'ogenda mu baafu n'okola ki n'olonda ffe twalondeddewo mangu era tewali muntu yamisinze kuva ku polling station okatuulya bulungi ngenda okukuba mu bitundu by'ebibuga naddala ebya Buganda wano Masaka Mpigi Luweero n'ebitundu ebirala nga bikulaga ffenna twalina ekizibu kyekimu ezo zenjogerako za stronghold za NUP Busoga Mbale ebitundu Kasese n'ebitundu ebirala bisobola okugamba nti ebibuga ezo stronghold za NUP zolisubira nti bibuga abantu balina knowledge baagala okukyusa obuyinza mu ggwanga ebyo byonna okulonda kwadireyingibwa. It was delayed and from my view analysis ne research gwe nakola it was intended kyali kiteekeddwa kibeere bwe kityo nti abantu bakoowa okulinda ku polling station zino bagende okitegedde balonde batono era mwami Museveni ekyo yakikola ki ekyo yakituukiriza yakifuna kubanga by the time wetwalonda nsobola okukubula example mugundi yange ya MQ tunaka we walondera mwennyini gwe nalonda MQ tunaka yayina abalonzi 606 abantu abalonda mweyo polling state mweyo gundi MQ tunaka tebawera 2 abalonda tebawera mmeka 2 naye initial abasooka abantu bali bajja kulonda ndoza n'olukaga akagundi bakamaleyo so kyongera okulaga ebigendererwa bwe byaliwo ekyokubiri okulonda kuno kwalimu era ebitulu yingi polling station zino zola ze nakolako survey mwalimu abasirikale ne ba presiding officers nga abamu tebamanyina kyakkola nga basirikale bagoba ba polling agents okubeera okumpi ne presiding officers okategeddaako nga babagamba muveewo musembereeyo bo babeera eri sabo bano abakulu abagaba ballot papers ba presiding officers babeere ne ku ntebe yaabwe bokka nga tebabasemberedde kakati nakyo njagala kikubulira obululu obumu bwe butwe bwabbibwa butya bw'oba polling agent oyina kuba wano kumpi ne presiding officer bwe basoma erinnya ly'amayanja beeri nalondya mu linnya ly'omulala erinnya ly'omulala kakati kye baakola bano ebitundu ebisinga ba presiding officers beekobaana ne gavumenti eri mu buyinza oba ba NRM okusobola okubba akalulu batya bwe baagobanga ba polling agents wano ng'omuntu waabwe ajja ng'ayuza papers nga buna omulundi gumu ng'abumuwa ng'oli agenda mu baafu era nagendako mu bitundu ebimu nga babala obululu ng'osanga ballot papers buna buzingiddwa omulundi gumu wabulabako nange ku polling station we nalondera ku polling station we nabalira kuba we nabalira we nagenda mu kubala ate si we nalondera naye we nabalira polling station emu kyalabikako nze nali kiini nnyo we nali very careful ku bintu bino kuba nali bimanyi naye era nze nateekawo embeera ennyo ey'amaanyi okulaba nga ba polling agents babeera close ne ba presiding officers ne mbagamba tewali muntu alina kulonda nga tomaze kkebera linnya n'omukonfaminga na face era bangi twabalemesa okulonda aba NRM ng'ebigendererwa bazze kulonda mu mannya agatali gaabwe kubanga basooka nagga notifying basooka nagga kebera ero si chairman bonna abasinga obungi mu bifo ebyo mu bitundu byaffe ba NRM so banoonya amannya g'abantu geza abamu baba ku kitundu nga bagenda wala n'agabaafa nga bagasigalamu n'abali mu malwaliro nga tebasobola kulonda babamanyi kati bamanya nti gwe Jamiru ojja kulonda mu mannya g'abantu 5 okategedde nti gwe ojja genda kulondera mu mannya g'abantu bameka 5 ne bamanya eyo gundi tasiki ne bagikuwa so byonna byalimu nga bigenderera ekyokubiri ekyokulala ba RDC ba DISO ba PISO
n'abalala be baali ate bamanaginga polling stations zino ssebo nga balina n'obuyinza kubigenda mu maaso byonna era ng'obalaba beetala okitegedde naye ng'akalulu kubanga bano bapiso betwogera baddiso baani baali badde ba public servants naye we tugenza okutuukira leero nga bonna bali compromise bakozi ba Mwami Museveni kitegeeza tebajja kubeera mu mbeera environment eri free and fair buli kye babadde bakola badde bakikola in favor of who Mwami Museveni so akalulu from the start kabadde tekali free and fair ebyo byonna byenkunnyonnyodde ekirala ebitundu ebimu batuuse okubala obululu abantu nga balemeddewo the 20 meters etwayogerako bakubye amasasi ne tiya gas ne babagobawo ku mpaka ne bayoola ebibokisi ne bateekamu obululu bwabwe obuba ku stand by obuba kuki ku stand by nga bamaze okutikingibwa bwe nayogerako mu kavidiyo awo program gye twasembayo kukola ebo babikoze mu bitundu bya Uganda ebisinga naddala ate mu Buganda bwe bamanyi tebalina numbers bwe bukeeredde olwaleero video zinga zisandise okusatulatinga waliwo video emu Robert Kyagulanyi Center Muize gyapostinze ku social media page ze ngeraga ba presiding officers bo bennyini bembadde nkugamba mu district yemu ku Western Region nga batiikinga obululu nga batiikinga Mwami Museveni yekka bwe bati bubukuleti si bonna bubukuleti ki bonna nekikuddayo ku video gye twasembayo kukola naawe omwami oli gwe nakugamba RCC wa Kigezi region kyali ayogerako nti eyo bo bakutiikinga 10 ku ki 10 ku 10 ku 10 kubanga abantu bagenda okutuka ku police station bagamba okulonda kwakoze eki baba kuba ne kibako tebabakkiriza kujja kulonda muntu waabwe waliwo ne yakola ka video nagamba mujja kulonda aba MP bokka ne mujja ku making sure by the time onagira ku polling station president tujja kuba twambalondedde aka video kalabako ndowooza president tujja kuba twakoze ki so abo ba polling agency badde bakola tosobola kujja ku internet mukaluko yagala kabere free and fair some people are telling us nti ports ezimu eziconnectinga mu Buganda region bazijjeko eza biometric verification gundi machines ezo nga bakikoze bakigenderedde okitegedde kulwaki nkugambye zino stronghold za Buganda n'ebitundu ebirala eby'amaanyi eby'ebibuga stronghold za opposition Mwami Kyagulanyi Robert Center mu NUP in particular so delaying tax excess enkugambye ez'okuleka abantu bakowe bagende babadde bakigendere nga bamanye numbers wano nnyingi Robert Kyagulanyi Center muzajja okukola ki okutwala naye wakati era namba ng'ezimu zigenze abantu abamu bakubiddwa amasimu ne bakoma ne bakola ki ne balonda newankubadde tezaabadde nnyingi zadde zisuubirwa nsobola okuwa example polling station ezisinga wano bw'ozigerageramu zalonze tezaaweza 50% numbers ezalonze naye ate Buganda oba cities zezimu kuzisinga okulonda ebibuga bironda nnyo bw'obikomperinga kubanga ebibuga okutiisibwa kuba abantu baba baakoowa nnyo ebyokutiisibwa tebakyabitya eyo mu byalo voter turnout ebeera ntono nnyo bw'ogikomperinga ne mu bibuga this time round olw'okuba nti okutiisibwa mu bibuga abantu baakumanyiira tebakyakutya eno trick eya biometric verification machines yaleeteddwa nti abantu babadireyingise bakoowe bagende voter turnout ebenga ntono kakati nakanakodyo kane njagala kakubulya kubanga kabadde oguno omulundi when people left the polling stations nga voter turnout ntono tewezeza na bitundu 5 kati Mwami Museveni ne baddeyo kalike nakugambye babadde baatiikinga dde obululu obuweza almost 10 to 15%. Okitegedde? Nalabye voter turnout mu bitundu byaffe gyetaweze wadde na 50 nga bakulayagayoze 50. Okategedde? Mu bitundu gye twalondedde mu bitundu nga Masaka, Kampala, Wakiso, Mukono, Kasese n'ewalala voter turnout ne Jinja ne Jinja voter turnout gyetabadde nnyingi nga batiikinze obulu obuweza 10% to 15 obumu ne 20
ne bajja eyo mu process jukira bakugamba nti obululu buva ku polling station tebatwala direct ku National Tally Center ate basooka butwala ku Gombola ne butwala ku ki ku district okawuliraako nkawulira bulungi emivuyo kati egibeerawo osanga Gombola etuli kilomita 2 district etuli kilomita meka 2 kakati obululu obumaze bwe okupreparinga sawa 12 ne butuuka ku district enkera sawa 4 baisawa 12 nga bukimu kiwedde buli kimu nga kikoze eki nga kiwedde oba sawa meka oba sawa emu kale katugambe sawa 2 3 sawa emu kale sawa emu fema kindi twagenda okuvaawo nga sawa emu kitundu buli kimu kiwedde Gombola nsobola okugereza kati wane wa fema kindi Gombola eri wali waggulu towera wali na kilo ki kilomita district omanyi weeri Kampala head offices kakati obulwa kuvaawo ku polling station ogenda ku Gombola ogenda okutuuka ku district nga butambuliddewo from sawa 2 katubale 2 ezekawungezi paka 4 ezenkeera kyokka nga tera n'okuva ku district okutuuka ku Tally Center nawo kinya na mpindi tale sooka tubiveeko kati emivuyo giba wano from polling station to Gombola then from Gombola to district awo bana abatuta obululu we babuteeramu we babukola ki we babubbira wano ku Gombola ba RDC ba PISO bakaawo bonna bakozi baani ba Mwami Museveni appointing officer yani yomu ye Mwami Museveni omuntu ogu kakati buli omu ayagala kakasa nti mukama we asigala muki mu buyinza kyekigambo protecting the gains wekijjira abayagala alage nti yakoze nnyo era bamubuuza gwakoze mulimo kitwaki twafunye buwanguzi so bino betwogerako bagiyita failed system in the state the state eyina system eri failed the appointing officer yomu ku mirimu gyonna egyali saamize bannayuganda so buli eyaweebwa omulimo alwana nnyo oba abantu bafudde oba babalabiseewo abalema oba mwe mulumiddwa they don't care bafuba nnyo okulaba nti baprotecting omuntu omu asigale ng'ali muki mu buyinza at all costs oba bulamu bw'abantu bugenda oba mukoze eki oba mulumiddwa oba temuddamu kukola oba muluzinze ssente business ziweddewo kyova olabakira ku makya ne internet ne bagijjako ng'eno ne bafudde ku business z'abantu kubanga mayanja mu 21st century gye tulimu tosobola kujjako bantu internet yadde half day because businesses zitambula zonna zitambulira ku internet mitimbagano do you know how much eggwanga sente zeryafiiriddwamu just ennaku zino 3 nga internet teriiko eno batwogerera wano wetukoledde programu eno services endala tezinnaddako ku internet because bwogenda kati mbadde ngenda ku mobile money somewhere yawo njagala kuteekako data naye ng'olyaŋŋamba nti okukuterako emitwalo 2 olina okunyongeramu 2,000 ku lwaki they don't have access tebalina webajja float kati naye baŋŋamba nti naffe float wetumujja tulina gwe tugula tuwaye sente ate ne batutopingirako so olaba eggwanga eriri confused with the state omukulembeze ali mu buyinza tebafaayo the main target n'ekigenderero ky'amaanyi is keeping this man mu bukulembeze naye bisigadde tebaagala kukola ki tebaagala kumanya so muganda wange Mayanja ekyo bwe tukivaako bw'otunuulira embeera eyabaddewo mu Kampala njagala kugeza nnyo mu Kampala n'ebitundu bya Buganda tubadde tuyina campaign fena tuzirabye nze naawe Munnayuganda okujjako ng'abadde mulwadde oba mentally disabled somewhere oba ng'oli abadde ayina ekitali kituufu ensi yonna esobola okukkiriza nti tewali muntu abadde na numbers mu campaign trails ne rallies kwenkana Robert Kyagulanyi Center His Excellency ate nga numbers zino tezibadde nti mpange
nga ziri real badde ziri natural automatic vibrant happy wakati mu kusomoozebwa emiggo tiyagasi amasasi n'embeera yonna gy'obadde olaba n'ennamba zibadde zijja zibadde zireflecting ekifaananyi kigamba nti wakati ffe mu kusomoozebwa kwonna okuli mu ggwanga lino twagala change. Yes. And the change we want waliwo omuntu ali ku forefront Robert Kyagulanyi Ssentamu nti Kampala Central omubaka wakiikirira wa Kampala Central akiikirira parish 20. Olunaku lwagenda okuziba tugenda okutuuka mu ssaawa ziri DR forms we zituukira ku district e Kampala nga omwami Lewis Rubongoya NUP mazoka kasanti awangudde parish 17 nga wangudde parish 17 17 bweddu kolo lwennyini lwe twalonda akalulu era lukatandika okubalibwa ku lunaku olwokuna anti mugenda okugenda because omuntu yenna aba neba polling agents. Yes. Era ne DR forms basayininga wali bagenda bazisayiningako ne bamuweereza obubaka. Yes. Nti wano wangudde so bagenda okutuuka eri kutali center ekololo because we wali eza Kampala nga bamaze okukakasa nti Lewis Rubongoya ayina parish 17 z'amaze okuwangula sijja sikuwangula nenga waliwo margin ennene gyakubye owa enane ngo bayita Hajati Misa Kabanda. Yes. Bugenda okutuuka mu lunaku olulala ng'ebintu bikyuse waliwo polling station eri awo ngeri na Kasero owa president n'endala ndowooza eri mu Kisenyi if I'm not mistaken ezo abasirikale baalonda ne becca abasirikale ababulijjo nga balondera mu byambalo balondera mu ngoye za bulijjo byambalo naye nga balonda nga balonda batikinga obulu bagenda okuleeta polling station eyo nga bagamba nti Misa Kabanda yali ali mbalonze 10,000 plus n'endala eyo mu Kisenyi nayo ng'erina mpitirivu naye nga polling station zino zetwogera kuzina gazetted number of people abalina okulonderawo abamanyiddwa mu register kakati bano bannaffe olumu ndowooza n'obusiru bubatambulirako ne beerabira nti waliwo numbers eziri official zimanyikiddwa mu kitundu. Yes. Kakati gwe bw'otandika okugamba nti ate numbers ziyiseemu kiringa okutambula n'ovuga n'oyita ewuwo ne weeyongerayo wa mulirwana weeyongerayo n'oyingira mu nnyumba ya mulirwana bagamba yi omusajja alina ekikyamu agudde eddalu afunye kiki so bye byabadde e Kampala Central era presiding officer oyo mwamba muyita Gashaka bamuyita ani erinnya lyeryo lineerabidde n'alangirira Misa Kabanda minisita wa Museveni owa Kampala. It was so disappointing. Manja tekyakomyawo General Salim Sale yagamba lwatu ensi yonna ng'ewulira n'agamba omubaka Lutamaguzi mufuuse ekizibu ebigambo bijja ku Lutamaguzi yagamba nti General Salim Sale yamuwoninga tebajja kubeera mu parliament era ajja kukola buli kimu ekisoboka akole ki aveeyo mu parliament. Lutamaguzi bw'oba munnayuganda obadde olaba ne rallies ezaali Nakaseke Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagendayo nga Lutamaguzi yali ku forefront kubateekateeka omukolo guno okkiririza ddala nti Lutamaguzi atasobola kuwangulwa yadde naye yabadde amuddirira atasobola kwoza badde bitundu 5 ku 100. Otegedde? Yes. Bw'otunuulira ekyabadde ewa Hilderman Mawokota yabadde avuganya n'Ameri yakyambadde osobola okukkiriza nti Ameri yakyambadde tasobola kuwangula Hilderman mu generation gye tulimu mu kibuga mu mpigi okategedde mu mpigi because veteran politician nga Ameria kikyabadde asobola okuddamu okugamba abavubuka
because twogera ku bavubuka ebitundu 7 ku 10 bakola population ya Uganda. Yes. Ameri ya Kyambadde kiki kyasobola okugamba abavubuka ba generation nje twogerako tyagenda bakiikira kim parliament. Oba ntegerekeze. Kubanga Hilderman mbwasobezza ki? Oba ntegerekeze. Nti kikyatakoze ng'omubaka kyalina okukola nti ekisobola ekyabakubisa Ameri ya Kyambadde ow'emyaka giri nti ate kati bamuddidde ne bagamba mukyalo ono katumulonde nnyo. Yes. Bye byabadde Mityana wano ew'omukyala Nabbosa nga gundi amugjayo n'abakooba. Nze naawe njagala tukkirize nti akalulu kano abaatwala ssente empitirivu nga bagamba Buganda Form 7 bakozesezza obujega nga baagala kulaga mukama waabwe nti accountability erina kubanga eri positive. Nti ssente ze yabawa baagala mulaga nti zaakoze wakati mu kunyigirizibwa kwa bannayuganda ne batuuka n'okulangirira abantu ku kifuba ddembe nga presiding officers balangirira ku mudumo gw'emmundu. Njagala kuwa example, njagala ononye ka clip kano katereyo bannayuganda bannakafunye njakka kuwa. Presiding officer wa Kampala mumujjukira bulungi mu kulangirira Nnalukola mu by-election ne Farida Nambi. Presiding officer bwe yali alangirira Nnalukola waliwo obunkenke bungi obujjukira. Yes. Wakati mu kusika omuguwa ogw'amaanyi yalangirira Nnalukola ng'olaba n'okugamba ng'alinga agamba ekijja kikole ki? Ekijja kijje. Kyekyabaddewo eggulo mu Kampala. Yatuse n'okulangirira teyagamye nti mulangirira ng'omuwanguzi yagambye nominated ngati amunominate nze kifo ky'omulangirira ng'omuwanguzi olw'obunkenke byabadde nabwo. Mwami Museveni ne banne bano boolaba abaatwala ssente Buganda Form 7 abalina obuyinza balina ekintu kye badde baagala mu Uganda wonna naddala mu Buganda. Ekisooka bazze ng'ebigendererwa byabwe baagala NRM eba n'ababaka bangi mu Buganda okusinga NUP. Okawulira bulungi? Nkuddirayo Buganda Form 7 budget yali nnene nnyo. Yes. Kakati ng'omukulu ajja babuuza sente mwatwala nnyingi naye ebibala birirudda wa? Nga tetubiraba. Amakungula galiwa? Kakati ne bakozesa obuyinza bwabwe mu gavumenti bwe bayina. Ne basalawo bateeke ba presiding officers kuki ku mudumo gw'emmundu balangirire be bakola ki? Twagenza okujja mu kalulu kano nga bayina ne be bamanyi nti tugenda musuula. Nga ye kiri kushuwaddiru obachi obwenkana wa tujja musuula. Abamu babalakidde bulakizi. Yes. Nga kisusse. Ekirala buli gombolola mu Kampala buli kitundu Kampala baade bagala bakigabane ne NUP kifuba ddembe. Oba bwe basobola okutekinga over wonna bakole ki? Bateking over. Lubaga kankusookere ku Lubaga omukyala Nassolo Virginia yabalakidde. Babadde bagala kulangirira wala omuvubuko wa Museveni gwe yagamba n'okugamba nti ono antuukirira nnyo. Mulaale ezaali Lubaga oba mulabako omuvubuko oyo omuddugavu mumpimpi bw'ati erinnya lye ndyerabidde. Bwe bazze emakindye mulyaŋŋanda ye yabadde abamaze okukola ki? Ogenda. Kakati wabaddewo wano emakindye ogundi yange nje oba ngitaddewa. Wabaddewo omukyala. Wabaddewo omukyala eyabadde avuganya Zahara Luyirika. Naye nga bbaawe y'omu ku banene mu magye. Kanoonyeeko wano bamuyitaani Makindye West. Oba nako erinnya lya Shami oba Shamimu. Wa Kampala. Wa Kampala. Atali Malende. Omukyala yabadde avuganya Bashami Malende. Kamunoonye wano mukubuulire. Bamuyita Doreen
ja kunsonyiwa mu katono njagala bannayuganda tubaye kifaananyi kituufu Yes. ebintu bino babitegeere bulungi kakati Yes. mbadde ngezaako okulaga bamuyita Doreen Keita. Keita. Doreen Keita. Doreen Keita. Bwe twabadde e Makindye wano barakisi eno gye nkugamba barakisi y'e Makindye waliwo polling station yali eri munda bannabyabufuzi ne bagikomplainingako nnyo nti abasirikale batiikinga ne basukka naye ate ba polling agents tebalina owaba abeesimbye abalala tebalina mukisa guyingira mu barracks kubanga we nalondera awo Faruku Ntege yafuna obululu 10 Doreen Keito yafuna obululu 17 wano polling station eri mundawo mu Yes Center ensambya mabega wekereziya y'ensambya Doreen Keito yafuna obululu 17 Alan Sewanya yafuna obululu 14 Zala Lwiri Kamala nafunawo obululu 8 mu 7 kakati polling station zino zonna ze nkugamba endala Zahara Lwiri yakuba nnyo Keita naye barracks eno gye mbadde nkugamba batiikinga Keita nnyo nga baddingana omusirikale basobola okuvotinga emirundi ng'ena kati waliwo obululu bungi bwabbibwa mu barracks ezo z'olaba ezeetoolodde Makindye military barracks waliwo ne court martial wali n'ewalala so ebyo beebimu bintu bye mbadde nkugamba nti Zahara baali baagala mujjayo naye mujjamu naye bagenda okulaba Keita akalulu kaali katono nnyo bwakakopya linga Zahara ke yakoze eki kwa Zahara ali mitwalo 3 plus nga lumosi ye difference kakati Zahara kyo ne kikola ki ne kibalakira naye Lubago bulu bwali bungi ewakawali Abubeka ne Nasolo Gujinia ne kibalakira naye njagala kusooka kwebazeera kino ekyo njagala kikubuulira waliwo presiding officers abakyalimuko ku nsa wakati ku muduma gw'emmundu presiding officer wa Kampala era ajja kulangirira ebifo bingi ebya NRM okusinga bye yalangiridde mu Kampala ekyo nakyo njagala okinootinge okusinzira ku mbeera y'obunkenke nga bwe yali kati kankubuulireko nga bwe yabadde kubanga njagala kukubuulira Lubaga NUP yamusigazza yenna North ne South Makindye West ne East Makindye yamusigazza ne Saabagabo NUP yakoze eki yabisigazza kakati njagala kubulira akalulu akabadde kasinga okubeerako obunkenke era presiding officer wa Kampala waliwo osobola okugamba nti ebi bisiŋŋana ebi bikola ki bisiŋŋana kwaliwo kati ng'enna Kaseke presiding officer yena yalangiridde ba NRM bonna ewakiso woosuubira nti NUP yali badde yeera bwezi era n'aba NRM bakoze eki babalangidde Gomba n'ebitundu ebirala naye omusajja oyo yayimiridde wakati mu kusoomooza mbadde nkubuulira ennalukoola engeri gye yali bakalondebwa wakati Farida n'amutwala mu kooti kooti ne musazaamu n'agenda mu Supreme Court gye yaddukira ne basibawo akalipo era paka ssaawa zino kye kimazzaako ekisanja kye yeri gye yateeka ki akalipo mu Supreme Court so wakati omwami nga yakamala okulandoza yafumiitiza naga omusajja ono nakamala nzo mulangirira kennyini nga wangudde n'obululu magini nnene bweti nakatazeemu nawangula magini y'obululu emitwalo almost 3 n'okusoba bano baagala kubba kitegedde waliwo abantu bannayuganda baagala okusigala nga bakyalinamuko ku nsa n'agamba nedda sijja kuswala mu bantu nsobola nti okulangirira Farida ng'ensi yonna ekiraba tawangudde eno Kawempe stronghold ya NUP n'agaana okulangirira ebyekivandula n'agaana okulangirira ani newankubadde yalangiridde ekya Kawempe South n'alangirira n'ekyani n'ekya Kampala Central naye at least wali ewannalukola yagambye kino nze nakamala okukirangirira wakati mu pressure gye baali badde mutadde kubanga nalabye Farida nga yagaana okwerangirira amaziga yakabye mayitirivu awo nti oli omusajja abbye obuluki abbye obuwanguzi bwe presiding officer nti abbye obuwanguzi bwani bannabyabufuzi abamu temujja kgenda mu ggulu abantu nga Farida mulekerawo okwesiba ku bannansi mulekerawo okwesiba ku bantu okimanyi naawe mutima gwo towangudde obulumwa butiikinze ne mbuteeka mu ballot boxes kubanga
gavumenti yamwe yajjeko ki internet muli mu bya kivandulo naye abantu obesibyeko emyaka emeka wajja mu Kampala Central ne bakuba owulira nojja ekawempe wali mu election ne bakuba era okomyewo ne bakuba lwaki mwesiba ku bantu banne abantu mujja bafunako ebizibu owulidde so mayanja otunuye ebintu emu n'okwata ne ku mutwe n'onyenyanza nabadde njogerako n'abantu abamu aba NRM nga tunzika ku nsonga waliwo abantu bamu bamanyi nti ba NRM ne baŋŋamba ne Faruku tukubuulire tuswadde kubanga tukkiriza nti abantu bano tebajja kubeera kya kibiina ekya NUP njagala tukkiriziganye buli muntu ayinza obutabeera mu NUP naye waliwo abali mu NRM nga n'ensobi nabo bakola ki nga baziraba nga bagamba tetulina kyakukola naffe tuli eno n'ensobi tukola ki tuzirengera ngaba sekikuwe bazirabanga ensobi ezimu ngaba walaba bambwa tekamwa sigamba ono w'entebe oli omulaba muyitaani omu western so bamulemesa okwesimbawo ku bwa meeya ebiseera ebyo mbwa tekamwa gafa busa waliwo abantu boolabanga ensobi baziraba naye omusajja yaŋŋambye twaswadde nnyo bino ebikolwa bisusse nange ndi wa NRM n'oba ebitundu byenzikiriza nti tusobola kubanga twabiwangudde nga Kampala Central ng'ewalutamaguzi nga busiro gundi waliwo busiro eyo ya gundi nga Emityana na Bosa ekitegedde so mbadde ngezaako kurapingira up ebimu ebyansipayarinze mu kalulu kano ketwabadde munakubadde tubitemyetemyemu wetuukidde leero waliwo ebintu n'ekirala ekyakoze amawulire kyabadde mu Busoga naye ndowooza tugenda kyogerako we tujja mu maaso Busoga wakati nga Buganda baginywezezza ne batakola emivuyo gyonna Busoga ate yaleese buleesi yaleese buleesi kubanga otunya Jinja City yonna NUP yagimazeeyo ndowooza omubaka omu babiri abatavuddemu naye Jinja City yo yonna yabadde NUP yagimazeeyo neyiganga neereeta n'ebitundu ebirala so waliwo wolowooza nti omuntu omukutta omunywezezza nze njagala kubulya mayanja bwe nalabye akalulu kano n'engeri gye kabaddemu nabadde simenti NUP egenda kuweza wadde ababaka 30 tebakulimba nekinewunyisa okubanga ennaku zikedde nga ne NUP erina ababaka abawera n'ataano abasukka 4 eŋŋamba kitegedde so waliwo ebintu by'otula n'ogamba Katonda alina obuyinza era bujja kutuuka nga byewuunyisa nga byewuunyisa n'ogamba mubikoze Katonda alina obuyinza era bijja kumala bituuke bannayuganda reclaiming ensi yaabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe n'obuyinza bwabwe tugeze mu kitundu ekirala abamu ku babaka of course okyogeddeko nti wali tosuubira nti okusinziira ku mbeera nga yabaddewo na bino ebyayisiddwa amakulu gye katambuddemu ate tosuubira nti NUP nafuna n'ababaka abawera 30 naye okusinziira ku lukalala lwedina wano lulaga nti NUP wetugere essaawa zino erina ababaka baayo abali ku kaadi yaayo abawera 50 beddu okusookera ddala waliwo Paul Mwiru yakomyewo owa Jinja South East waliwo Mudyobole oye nalabye abaana nga bajaguza nnyo Mudyobole yakuba laale Uganda yonna Uganda yonna olw'oluyimba ki olw'oluyimba olwo then twalabye waneeno Nakwedde egwe Kayunga wakati nga tukyali mu kunyigirizibwa kuno njagala mayanja tukkirize wakati nga tukyalwanira okulabanga entebe ennene y'eggwanga eya president efunibwa bannansi kubanga balonze Robert Kyagulanyi Ssentamu naye njagala tukkiriza olwantu betulaba ne tusanyukirako kati abantu nga Nakwedde ffe twali mu by-election y'e Kayunga eyo naye tewali muntu gwe nalabye n'ennyolwa n'empulira ennaku n'empulira ŋŋanfa nga Nakwedde era bwe nalabye Nakwedde nga bamulangiridde nengamba mukama webali nengamba mukama webali yes kati Nakwedde ono uwe Kayunga yakubye omukyala bamitani omukyala oyo yali muna NRM ne yabadde ja independent ga muzeeyi abantu bagala
bali aba sagana boge Nantaba chala Nantaba then waliwo Tebandeke webale yes waliwo Muchala Malende wa Kampala omuchala bako omuchala wa Kampala then waliwo Kawalya Lubaga South Nasolo Eugene Lubaga Lubaga North Nasolo Eugene Lubaga South Mulyanyama Machindye East waliwo njagala tubemu abantu betunokolamu banji naye nze njagala waliwo akalukoola banogamba kano kasaana okwogerwako kati Malende teyanneewunyisiza nze kuwangula kalulu kubanga Malende abadde alinga yevuganya yekka tewabaddewo competitor w'amaanyi g'osobola okugamba naddala ng'osinziira ku numbers Kampala zeyina Kampala yina abalonzi 1.5 n'ebugwamu kakati kumaanyi ga NUP ne Malende ng'omuntu nga numbers nnyingi bwe zityo okkiriza bukkiriza nti Malende yabadde alina okuwangula ne landslide ye ennene so ng'abadde mututumu nnyo mu Bannakampala amawulire gamutambuliddeko wetuukidde leero Malende osobola okugamba nti yabadde asuubirwa ne waliwo obululu bw'osobola okutuuka n'otunula n'ogamba njagala nnyo tusookere tugendeko e Masaka Made njagala abantu sikamba yasizemu ku babaka bano then tuyoke tulumbe Masaka awo bali 5 bali 50 kamba yasemu wano mangu waliwo Mlinya Matwamogedde ono nenya bali nya kirino lwansasula Jinja Kawempe kunamba meka ndaba namba M2 3 5 mukaga 7 8 9 10 oh no Nasolo Junior Mogedde yes kunamba M2 3 5 mukaga 7 8 9 kunamba mwenda kunamba mwenda waloka nabi waliwo andize katika nze nyine list yange je nyina wano kansoke tugitemetememu kunamba emu ku list yange nyina ko Lukanga Lukanga wenjeru municipality munywanyi waffe munywanyi abasajja balumbe ewe ne battamu n'abaana Lukanga ewe bakubaya masasi ngabola bakube wa mwanga kivumi nafirwa abantu 10 kati ewa Lukanga wabadde Jime Luanga Jime liso kulika abantu bameka 5 kati mbale njagala tubayiseemu kubanga bonate tuyinza kubanyonyola ku sawa zino kubanga bayitirivu kati tubayiseemu then tubatugende Masaka awo kati waliwo Sulaimani wenna kifuma eyaje simbwa waliwo mu kuve Bukoli North waliwo Hassan Kirumira katika mu South waliwo Kiza Saula Bukoto South Masakeyo Kiza Saula so abadali achikene mu KCC ewane Kampala Saula yajeyo gundi oli aluwa omusajja wa mono yazayo sente Kagabo doctor Kaluya Kigolo South sekitoleko weba munanika Kiwanuka Mukono North Kiwanuka Abdalla Kanabi Buyikwe Amaniyo Wumani MP Mukono Maseruka omuvubuko omuto ya league president wa Chambogo Mukono South Nambeshe Manjia Kaunte Zambali Blasio Mukasa Nansana Nachimuli Wumani MP Kalangala Teddy Namboze Wumani MP Mpijo oli omukyalo mutegedde Nkere Tanyi Small Body Big Brains Kalungu East yawangudde Sempijja waliwo omusajja wa DFO yamujerega mutatana kyasobola tujja mutuukako Sewungu onabadde obaga shumba awulira atya Kalungu West Sebina Javira Nyendo Mukungwe kuteesa Kimanya Kabonera mukalivu wakeru na Luyima Wakiso George Musisi Kira municipality Kanso Musisiju Nalubowa Wumani MP Masaka Cheyune Ivan Nakasongola ono wayi namusanyukiddeko nnyo munnamawulire kituufu Muwada Kyadondo East Odwiri Kagoma North nebadde ne surprise nno gyendi kaka tuyina mubiru mwiru Jinja South East Masaka bwatu bayeze bwezi Mwami Mpuga Bedi Bwanika Juliet Kakande sorry badanga mukwepankira kubanna Masaka Masaka yakoze statement era ebitundu bino njagala bigatta ku Masaka bisanyukireko nnyo
Honorable Namboze teacher omulimu ogwamutumwa ekibiina kya NUP yagukoze nnyo Masaka yajja Masaka naye Masaka bo betegerera tebetaga kutuma muntu mulala yenna naye nga naye njagala muyozayoza omulimu ogwamutumyanga Ssaabakunzi wa NUP mu Mukono sub-region yagukola bulungi abaka bonna yabalese yes bonna Mukono sub-region abaka bonna yabalese ku NUP njagala kwebaza n'abantu b'Ejjinja Masaka Jinja Mukono kubanga ojogera ne numbers twali tugezaako nga tugamba Jinja yasinze Masaka yasinze Mukono yasinze obijogera bintu ebyo yes kakati tubayozayoza Honorable Namboze big up in yourself oli mukyala muzira era Honorable Namboze musubira nti agenda kufuna ekifo eky'amaanyi we tujjaawo mu government Honorable Kyagulanyi baba obuyinza tubukutte ne bwantu ne tunayo tubukutte naye nga tumuli kupushinga nnyo kulaba nti government eno ewa Robert Kyagulanyi Sentamu obuyinza nga bannayuganda bakoze eki babulonze kirala kyenjagala okwogerako nga mmaliriza nabye nnyo abakulembeze abafunye obubaka bwa parliament nga bali mu kujaganya tukimanyi bulungi nti bannayuganda babalonze ne bangi bannayuganda bebalonze abatafunye buki abatalangiriddwa saawa zino ekigendererwa eky'amaanyi kulaba nga tuyita mu constitution amateeka nga constitution bwegamba tusobole okulaba nga bannayuganda bafuna obuwanguzi bwabwe nga bwe balonze okategedde bulungi nga tuyita mu constitution nga bwegamba bannayuganda babanje obuwanguzi bwabwe nga bwe bakoze eki nga bwe babufunye muleme kujaganya nnyo eyo si bye bigendererwa ensi yonna yabategedde nti mwafunye obuwanguzi so muteekewo emiwaatwa saawa zino eziri constitution nga constitution bwekola ki bwegamba njagala munotinge bulungi nga tumaliriza muteekewo emiwaatwa nga constitution bwekola ki bwegamba tulabe ng'omukulembeze waffe bannayuganda bafuna obuwanguzi kusinziira nga bwe bakoze eki nga bwe balonze so bannamasaka mbatumiddeko nnyo mwebale kunsambu esigo mwana wamwe enkyaliwo ekyaddonda emirimu ngikoze bulungi abantu bonna abatulaba mu babendobendo gonna nabasuubiza nti ffe Masaka Abedi Bwanika Juliet Kakande Mpuga Mathias Nsamba tebasobola kuddamu komba ku bukulembeze nga tukyaliwo wano ku lwa Uganda n'ensi yange big up on yourself omukyala omumanyi gwe mutumirako aluwa field marshal tomumanyi meya w'ekibuga Masaka Florence namayanja ow'omutima nkutumirako nnyo mukyala Florence oyo ye field marshal waffe Masaka bannamasaka bonna gye musinzira mu nsi yonna mbatumiddeko tukyatambula nnyo tukyalwana olutalo okulaba ng'eggwanga lifuna obwetwaze n'obukulembeze obukkiririza mu nkola eya ssemateeka nga bannayuganda bwe bakkiririzaamu amiina toyanza nnyo toyanzege Geoffrey Mayanja ge gange tubasibudde